Gye buvuddeko munnabyabufuzi era munnamagye yagawummula retired Dr. Kizza Besigye Kifeefe yakwatibwa okuva mu ggwanga erya Kenya ebitongole ebikuumaddembe wano okwabobwe era n'atwalibwa mu kkooti y'amagye n'amala ebbanga nga talabikako wabula oluvannyuma n'alabwako ng'atwalibwa mu kkooti ey'amagye wali e Makindye ekyaviirako balooya be abaali bakulembeddwamu omuloodi w'ekibuga Ssaalongo Erias Lukwago okukuŋŋaanya ttiimu y'abalooya mu East Africa nga bategeeza nga bagenda okukuba gavumenti zombiriri eya Uganda ekulemberwa Gen. Yoweri Kaguta Museveni ne gavumenti eya Kenya ekulemberwa William Ruto olw'ekikolwa ekyali kikoleddwa kibaawakanya nti kityoboola amateeka. Kati olwaleero omukulembeze w'eggwanga ng'ayita mu ofiisi ye y'ebyamawulire afulumizza ekiwandiiko okunnyonnyola ensonga nga bwe zaali zirina okutambula mu ngeri ya tosala gwa kawala nga tonnaba kuwuliriza gwa kalenzi. Mu kiwandiiko kino omukulembeze w'eggwanga ategeezezza ng'ensonga eziri mu mpapula z'amawulire zazze ng'alabako abamu ku bannamateeka nga boogera ku by'okukwata abantu aba bulijjo ate ne bawozesebwa mu kkooti y'amagye. Ategeezezza nti ekibiina kyakulembera ekya NRM mu mwaka ogwa 2005 kyaleeta etteeka eryo nga liyita mu paalamenti okulaba ng'eggwanga lyaffe lyeyongera okutebenkera. Ono agamba nti ekyabaviirako okuleeta etteeka eryo by'ebikolwa ebyali biyitiridde eby'abamenyi b'amateeka n'abatujju abaali bakozesa omwagaanya ogwo okufuna emmundu ne batandika okutta abantu awatali kusosola. Omukulembeze w'eggwanga era ayongeddemu n'ategeeza nti kkooti ez'abantu aba bulijjo zaali zijjudde emisango gya kkooti emingi egy'okutwaliza awamu ensi gamba ng'ettemu, okusobya ku bakyala, okukuba omuntu awatali nsonga, okunyaga, ensonga ez'ettaka, ensonga ez'okwawukana n'ebirala. Wano omukulembeze w'eggwanga okuyita mu kiwandiiko kye ategeezezza nga Sabbiiti eno wabadde mu kulambula ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo era nga yabaddeko e Karamoja naye ng'abakulembeze be yasanze eyo n'abakadde baamwegayiridde okusonyiwa nga bagamba nti kirabika enkumi n'enkumi z'abavubuka ab'e Karamoja abaali bateekeddwa mu nkomyo tebaali na bulabe. Ekkomera ly'Ekitalya ategeeza nti lirina abasibe abasukka mu 2,000 n'amakomera amalala nga gajjuddemu oboolyawo abantu abatalina misango. Ono agamba nti kino kyali kyawukana ku muzannyo gw'abaana ogw'okufulumya abamenyi b'amateeka bano mu kkooti z'abantu aba bulijjo gye bakkirizibwanga okweyimirirwa oba okukuumibwa kwa limanda mpaka ebbanga bwe liggwayo. Kati omukulembeze w'eggwanga ategeezezza ng'eggwanga bwe lirina okubeera ne referendamu eno kubanga bannamateeka tebandirabye lwaki omuntu owa bulijjo ye gw'ayisi mwanayinki aba atwalibwa mu kkooti ey'amagye. Kyokka omukulembeze w'eggwanga ategeezezza nti okusinziira ku maziga agaakaabiddwa abantu wazze nga alambula ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo, eggye ly'eggwanga wano nga liyita mu alikulira Gen. Muhoozi Kainerugaba okubala abavubuka b'e Karamoja abali mu makomera ag'enjawulo okulaba abayinza okusonyiyibwa n'abo abawukanye ku bamenyi b'amateeka abakambwe abatalina kusonyiyibwa n'okutuusa kati. Ekyo tekibadde ekiwandiiko ky'omukulembeze w'eggwanga kyasizzaako omukono olunaku olwaleero ng'addamu ensonga ey'okukwata abantu aba bulijjo ne babawozesa mu makooti agayina okuwozesebwamu bannamagye. Martin Bosa Kalyesuubula, Amakungunte.